Omukutu ogwa Forbes gwategezeza nti waliwo drone ya America wakati mu ceasefire egenda maaso oba mu kusiikiza okulwanagana. Drone ino bagita MQ-4C Triton, a drone yababuzeeko America era nga yabulidde mu kagomolo ka Strait of Hormuz. Ennyonyi za America bwe banga efunye obuzibu bagikubye obanga waliwo embeera etategeerekeka mu bbanga banyiga code 7700 oba 7700 7700 era nga yabadde etumbiirira mu buwanvu bwa yite altitude 40,512 wabula yakkakkanyeko mfuuti ng'omutwalo gumu mu bbanga awo. Drone eyo awe bakomye okugirabako kati loss yayo kigambibwa nti etusiza America mu drones za bukadde badola nga 200,000 loss ya drones zino. Wabula bubaze ku buwanvu bwa drone no MQ-4C Triton etumbirya nnyo mu buwanvu wa waggulu ennyo bagita obuwanvu buno babuyita Serial 169804 kati yabuze ku radda yaabwe nga tebakyasobola kugikettana kugirengerako gyekutte n'enyiga emergency oba emergency codes 7400 embeera bwe yayongedde okutabuka 7400 ebonyize link ekutuusa mu bakama abo kati 7700 eyo ye kodi oba nnyonyinnwanyi oba yaki eri mu bwengula bagita general emergency yenna asobola okutaasa akutaase neka kuva ku fuuti 5,12 netuuka ku fuuti 10,000 mu dakika 15. Olwo nno tuli mu kagomolo ka Strait of Hormuz sigino ne zibula. America tennaba kubanga evaayo kukakasa naye aba Forbes bakikakasiza kama abasaasire kino Iran yakikolako dda wakati w'okuba n'olutalo lw'abano Iran nga batanso okubanga bafunamu obuzibuzibu n'eggwanga erya America ndowooza mu bitundu bya Syria eyo America litanso kettaketta yanonako kaddoniko mu America ke bata MQ-9 Reaper bakyayina obutakkaanya ku ggwanga lya Syria ne Iran. America balina obuzibu tokola nyukiriya tekola ki tokola ndagaano mpaka bayingira mu ndagaano n'Obama mujijjukira jita JCPOA Joint Comprehensive Plan of Action mu 2015 bagitekako omukono eyo Trump ye yajja n'agijungulula kakati bino ebintu byandete tebibeerawo naye olutalo luno terulese bulungi nnyo America mu byokwerinda byabwe naddala security ku nnyonyi zaabwe newankubadde nga America ekyalina enkizo kubanga ennyonyi erina nnyingi n'amata erina mangi kwe ziva
ne bases ezigiyambako naddala ya Prince Sultan ngadenga eriko damages yafuna naye enyonyi zikyasobola okulandingako ne muwakfaku eri mu Jordan so ne Ben Gurion ogigattako ya Israeli ze America zibadde singa okubanga ekozesa kakati rada y'omu America gibali bakazako superrada yafuna obuzibu ya damagingibwa enesangibwa mu ggwanga lya Qatar yonna awamu rada eno ebalibwa okuba nti ekostinga 1.1 oba biliyoni emu n'obukadde 100 bimu ku ebyo America ebigisumbuyeemu mu lutalo lwa Iran luno kakati rada zaayo zajyamanga okuketta and of course omulimu ogusinga obukulu gwali gwakulabanga ewunyiriza missiles oba missiles so yakubwa era rada eno aba Al Jazeera gye baalaze ya AN FPS 132 early detection radar nga yali mu nkambi gye bayita ya Al Udaida eya base mu Qatar era ni bagirumba ne bagikuba ekolebwa ggwanga lya America era nga omulimu gwayo AN stroke FPS 132 role yayo bagira missile attack warning system kudetectinga kuwunyiriza ballistic missile mu buwanvu ba kilometers 15 era mukadde ako ne transmittinga data ne sindika data buli air defense system yonna mu region eyo detects ballistic missiles at a distance of up to 5,000 kilometers and transmits data to regional air defense systems such as THAAD and Patriot. Bwemala okumanya nti mu buwanvu bwa kilometers 15 wonna oba ggwanga kikasitoba nga gwogwa mu obwo buwanvu ne mu Africa ndowooza ne oba olonchingidde ballistic missile ng'oli mu Africa kubanga akazinga ka Diego Garcia batugamba kali mu kilometers 4,000 kitegeeza ne mu Uganda wano nga watandise okusindika ballistic missile obanga oli mu Indian Ocean. Let me say rada eno eya AN FPS 132 ey'omu America gyeyateeka mu nkambi yaabwe ya Al Udaida mu ggwanga erya Qatar ebadde bonna ng'ebawa amawulire buli air defense system eri mu kyondo kya Buwarabu awo n'amawanga agaliraanyeewo eno rada ebadde babulirirawo wabula kano nako kakulu only ku ballistic missile tuli fenna nti omuntu yenna alonkinze ballistic missile mu buwanvu bwa kilometers 15 mu region yonna mawanga awo Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, United Arab Emirates, Bahrain, Yemen, Oman, Iraq, Afghanistan, Pakistan, Iran, Syria, Jordan, Palestine, Israel, Egypt, Djibouti awona gebala kilometers 15 mu region eyo en rada ya AN stroke FPS 132 yebadde ebawa amawulire ago ku ballistic missile kakati
basajja bajida mejinga ndoza nakuwako ne costume first week of this war nenkuwako ne cost ya radeno akati kino kirese tagali mu mpuliziganya ne obadde olabanga ballistic missiles eziwerako zibadde zi-impactinga undetected kubanga air defense systems ezimu nga THAAD ne Patriot naddala za Israeli zalinga zifuna okulumikibwa kwa mawulire agavudde n'okubagulizibwako radar eno ya AN/FPS 132 early detection radar mu Al Udaida Airbase mu ggwanga erya Qatar. Kakati ekyo kikosezza mu America. Era olunaku lwaleero nkuleetedde abamu ku banene abattiddwa mu lutalo luno operation zino eza Israeli n'eggwanga erya America mu magye g'eggwanga erya Iran, Islamic Revolutionary Guard Corps. Wabula ekisinga okubanga kyewuunyisa Iran nga omanyi terina ebiwayi by'amagye bingi. Waliwo IRGC bo bakuma revolution era kumpi ebiragiro byonna ne budget y'amagye bye bagitambuliza eggwanga erya Iran ku ttaka ku mazzi ne mu bwengula. Ne waliwo eggye erya bulijjo erya Iran maliwulirako Atesh. Kakati abo bo ebibuzo bingi. Mu bano America teri n'omu gwe yali etirimbudde era mu structure bonna we bali tebakwatibwangako. Kakati saidi emu mu magye ga Iran bo bano batirimbuddwa. Wajjawo ebibuzo ebiraga nti America yayina plani eyokulaba nga bano abalina akakwate ku revolution ebajjawo erekewo liri ejje lirimu n'omusaayi guli America nga tennavaayo ogwa Iran bana bateesi. Kati kankulage tulabe abamu ku bazzi batirimbulwa. Abdurrahim Musavi, Chief of Staff Armed Forces IRGC bamutta. Goraremza Mehrab, Intel Deputy Armed Forces. Mahed Rabbani, Deputy Armed Forces wa Operation. Abdul Fazi Shekhar, Deputy Armed Forces. Hassan Salami Hussein yali komanda wa IRGC. Nibamu sikiza Muhammad Papkul nga komanda natibwa. Nibamu sikiza essaawa zino aliko ya Ahmed Vahidi tannatibwa. Era security commander ku lukiiko olw'waggulu Hussein Neja, kati ne wabeerawo Alireza Tangisiri ono baamuse wiiki ewedde n'okuzika kwe mukujjukira yabadde adumira ejje ly'empingu Navy atuddeyo. Horaremza Rashidi security commander baamuse ne bamusikiza. Al Shadman naye naafa olwo ne balyoka bamusikiza Ali Abdullahi yo waali. Muhammad Jafar Asadi security chief waali. Goraremza Sulaiman komanda wa Basiji ekyo kiwayi kirala bamutta.
kakati tunule ku mulala Hassan Moharen Intel commander bamusikiza Muhammad Khizam oba Khazam naye ne bamutta abonna babira ku Intel balimu olukesi olwo ne bamusikiza Majid Khademi ne bamutta kati aliko Hussein Taib ava mu kiwayi kya Basiji olanti olutalo no America ebadde lutunuliza IRGC si maje ga Iran gonna wabula banaba Qaddasa bayina kakwate nnyo ku IRGC ku revolution bintu bekange biri personal kakati ekifo kino ekyobukesi mu maje bakikwasiza Hussein Taib wa Mubasiji Mehed Taib naye akyali mulamu kati tugende tuli ku mitendera abazze battibwa Qasim Sulaiman yali adumira Quds Force yattibwa 22 nasikizibwa Ismail Kani nga komanda itamanyiddwako mayitire olumu bagamba yafa olumu gyali abalala balowooza yasibibwa nti yali alya mu lulime n'oluzise waliwo amawulire mangi agali gatambula mu Iran nti onaleka yali yawa Israeli amawulire ag'ekikesi naddala Mossad naye ate ennaku ezo namulabako nga alina amawulire gaawa kakati Ismail Kani yakulira eggye lya wabweru erya Kudus erivunaanyizibwa ku Hezbollah Houthi na baani n'obubinja obuli mu Iraq Abbas Nilfrushan wa Quds Force General Muramba bamuta ne bamusikiza Majid Khademi ne bamutta Mbadde nzizeemu kemabega mbadde ku Abbas Nifroshan yattibwa wa Kudus ne bamusikiza Muhammad Reza Zahedi ne wa Kudus naye ne bamutta ne bamusikiza Hussein Hamedan ne wa Kudus ne bamutta kakati tugende ku mulala Amil Ali Hajizade yali adumira eggye ly'omu bbanga Aerospace Commander bamutta ne bamusikiza Majidu Musavi nga Aerospace Commander kati yaliko waliwo Muhammad Bagheri yali akulya program y'okukola missile ballistic missile chief yattibwa Shekhlan Davud yali wajje eryomu bbanga air defense chief bamutta Hassan Tehran Mogadam naye wa ballistic missile chief bamutta Mohammed Ali Jafar ono yakyaliwo yadumira kamajiga IRGC Yahya Rahim Safavi yadumira kamaje ga IRGC oba yadumira KG yomu ya IRGC Al Fadari IRGC yali muwabuzi nga amyuka ne komanda akyaliwo Hussein Bigan yali komisa wa defense akyaliwo Ismail Khasart yaliko deputy commander wali Masudi Jazeri yayogerera kamaje Muhammad Reza Nagadi yadumira ko Basiji Al-Faziri yaliko deputy commander Ismail Ahmed Mogadam liko police chief
Hussein Ashra yalikuwa polisi Mustafa bano bo bakyali balamu akati bano batunuliddwa nnyo nti bo kirabika target ati Atesh yo komandi yaayo ekiwayi kino tikinakwatwako era nga otunulya obukulembeze bwakyo Amil Khatami ye komanda w'amagye yeri ne ly'okutaka mukono mukono. Muhammad Hussein Dadras Deputy Army Commander wali. Hidari Ground Forces Commander wali. Shahram Wampingu wali. Hamid Vahedi Jiria Mubanga wali. Alireza Sabeh Fahad Air Defense Commander wali. Gosem Khomush wali. N'abalala bangi. So command yonna ya Atesh weri bali aba IRGC Islamic Revolutionary Guard Corps ekiwaye ky'amagye kati ekiri ni charge bo bazze battibwa kati ebiwaye ebirala Atesh bwe bali tebannakwatibwako. Kati nakyo si kirungi nnyo amagye okuba n'ebiwayiwayi. Wabeerawo rival ebiseera ebisinga naddala mu budget ng'ezigenda eri mu kiwayi kya IRGC nyingi ate okusinga mu bano aba Atesh n'okuba nti bali basoosowazibwa kumpi n'ebiragiro byonna biva gye bali. Kyekyo ekyatuuka ewa Bashir mu ggwanga erya Sudan ng'atonzeewo eggye lye eya Rapid Support erya Dagaro nga buli kyakulwanyisa ekipya buli kirungi kiweewa ba Rapid. Kati bana ba Hamudani era rival yavadda nga balaba tekigatta katujje. Side wa Radio 4 Side chi UOX okushaba sticking kuli kwenye Banaffe bannabuwengula bannamwezi batuse ku milestone era ng'enkya lunaku olwaliro ffe wano mu ggwanga erya Uganda bannabwegula abatambulira mu kyombo kya Artemis 2 abana bayite ba astronauts abagendera ku kyombo ekyayitibwa Orion Space Capsule bakomyewo eri mu ggwanga erya America kibadde kikyali kiro oba kabadde kawungeezi Friday night olweggulogulaawo era ekyombo kino ntegeddeko nti bano bannabwengula bakise era nga bagudde mu ssemayanja wa Pacific okumpi ku lubalama lwa San Diego era bonna babadde mu mbeera ntuufu. Ebigambo ebyogeddwa nga bakatuuka ku butaka okuva ku mwezi gye babadde okumala ennaku 10. Omu ku bayogedde ebigambo bino. 53 years ago humanity left the moon. This time we return to stay. Let us finish what they started. Let us focus on what was left undone. Let us not go to plant flags and live, but to stay with firmness in our purpose, with gratitude for the hands who built the machines and with love for the ones that we carry with us. Onono abadde associate administrator owa NASA bamuyita Amit Shtriya yayogedde ekiro ekikesezo olunaku mu kikola bannamule batuuziza ng'agamba nti emyaka 53 bukya basembayo kugenda ku mwezi olwe bava ku mwezi ku luno bazzeeyo wabula nga babaze ku nteekateeka y'okulaba nga kaakati tebajja kugenda nga bugenzi ku mwezi wabula bajja kubeerangayo bamalirize byonna bye babaagako mu kutandika era bagenda kutunuulira ku luno okulaba nga bakola ebyo ebitaakolebwa n'okulaba nga oboolyawo tebagenda kusimba busimbi bendera z'amawanga gaabwe gye bavudde baveeyo wabula okusigalayo ddala n'embavu
okulaba nga batuukiza ebigendererwa byabwe era n'okusiima emikono gyabo abazimba azise machines ebyo ebatambuza okutuukayo n'omukwano kwa bwe bagenze nabo era babadde mu mitima gyabwe bw'ati bw'ayogedde. Ampuliriza okujjukiza nti bano bakomyewo essaawa zibadde 11 ez'akawungeezi mu ggwanga erya Amerika z'okuga nti wano waffe mu ggwanga erya Uganda zibadde nga ssaawa emu ey'okumakya era nga kumpi ennaku 9 n'obutundutundu obuguddemu oba ennaku 9 n'essaawa 1 n'eddakiika 33 zibamaze nga beetoloola omwezi guno mu kizungirizi kyabwe oba ekyombo kye bayita ekya Orion spacecraft. Batambudde miles emitwalo 69 mu 1484 nga ze kilometers obukadde zibadde miles batambudde miles 6 mu emitwalo 94 nkibaze ntya miles emitwalo 69,484 zibatambudde nga zi kilometers emitwalo 11 mu 10,700 kilometers akakadde kamu mu emitwalo 11 mu 7,600 ya mu 5 mu 9 kati kankikuddiremu. Bakomyewo ssaawa zibadde 11 ez'akawungeezi mu semenja wa Pacific we bagudde ku lubalama oliraanye San Diego mu ggwanga erya Amerika. Wano mu ggwanga erya Uganda ebadde essaawa ng'emu ey'okumakya ewaffe wano naye ngeri bubadde bukyali bwa Lwakutaano. Wano tubadde tuyingidde olunaku olulala era nga tuli mu bwakumakya era nga bakomekeredde mu lugendo babiri batambudde ennaku 9 ku mwezi eyo nga bagwetoolera bakuba ebifaananyi ennaku 9 n'essaawa 1 n'eddakiika 33 mu kizungizo kyabwe oba ekyombo ekya Orion spacecraft bwe batambulidde miles emitwalo 69 mu 1484 mayiro mayiro olwo nga waziba kilometers zibadde akakadde kamu mu emitwalo 11 mu 7,600 mu 5 mu 9 lwe lugendo abantu bano lwe batambudde era nga badde batambula ebbanga lyonna. Naye mission eno ya Artemis 2 yo bagibaze nti ebadde ya nnaku 10 kati awo wogata ng'oggyeko okutuuka obutuusi babala n'olunaku lulamba lwe bamala nga batambula. Bakulemberwamu komanda amanyiddwa nga Commander Reid Wiseman ne pilot abadde avuga ekyombo kino bamuyita Pilot Victor Glover, ono musajja muddugavu so nga ate ne kakensa ku mission eno oba mission specialist ayitibwa Christina Koch era nga wa NASA bannabwengula so nga tekubaddeko n'omu Canada nga ali mu kibaita Canadian Space Agency bamuyita Jeremy Hansen. Era kati bano bafuusa abantu abagenze ku mwezi ne bakomawo ku nsi nga tebalina wadde obuzibu and return to earth safely okuva olugendo lwasembayo olwa crew gye bayita ya Apollo nga 17 Desemba mwaka 1970 myaka 5 kati bano begasse ku bannabwengula abalala bakali mwezi baba kanna mwezi abali bagenzeko ku mwezi amalala 24 nga bagenze ku mwezi ne bakomawo nga bali safe. Bano batambula
era twasooka okuwuliza ebibakwata ku bali bakatambula miles eziwererako ddala. Oza miles mutwalo nga gumu 7 abavudde ku nsi batunnyonnyola ku bibali balabye n'endabika y'omwezi ne batunnyonnyola. So eno milestone yamaanyi nnyo mu byafaayo by'obwengula. Ntegeddeko nti mulimu ku bizuuliddwa sebo bano bakizudde nti waggulu eyo waliyo ennyanja 2 Nambirira, era mu kwongera okuba nga bagendayo bajja kwongera okubaako bebazuula bebajja okuba nga batutegeeza n'olugendo luno nga balina okuba nga lutambula. Kakati ekizungirizi kino oba ekyombo kino mu kwambuka mu bwengula waliwo ebyafaayo bye bataddewo bano bannabwengula. Bataddewo ekyafaayo ekya ekyombo ekikyasinze okugenda ewala ennyo nga kivudde ku nsi okwawukana ku kyombo ekya Apollo 13 emyaka 56 egiyise ng'ogyeko olugendo lw'okuva obuvi ku nsi okwambuka, wabula nti okuva ku planeti kwe tuli eya Earth bano batumbidde beyongeddeyo obuwanvu bwa miles 2.52 no bwa miles emitwalo 2.5 mu 1756 okategedde record esoose Artemis jemenye ekyombo kino ekigenze mu bwengula ekimazeyo ennaku 10 ey'okuba nti okuva ku planet eno kwe tuwangaalira Earth kyekyombo ekyasinze okweyongerayo mu buwanvu obuwererako ddala, era nga babadde mu buwanvu okuva ku nsi kwe tuli eno planet gye tuliko eya Earth ya miles 2.5 eno record gye bamenye ebadde eya Apollo 13 eya emyaka 56 egiyise. Era record endala ekyombo ekibaddemu abantu crew first crewed moon flyby okuva mu 72 kyombo nga kiriko abantu abawera ne bagenda era ne badda. Kati record endala ey'okuba nti kyekyombo ekisoose okubaako omukyala oba omukyala asoose okugenda ku mwezi, ekyombo nga kigenda ku mwezi naye nga kuliko omukyala oba omukyala asoose okugenda ku mwezi, Christine Koch oba Christina Koch. Era record endala omuntu asoose okugenda ku mwezi nga si muzungu, mwana muddugavu oba mwana w'obuddugavu, yo yavuze ekyombo kino gwe bayita Victor Glover Kadugala. Era record endala omuntu atali mu America first non-American okubeera ku mwezi oba ogenda ku mwezi bamuyita Jeremy Hansen mu Canada. Ezo zimu ku ezo record ezikoleddwa enkya lunaku olwaleero. Kati Canadian Space Agency CSA nabo benyumiriza munnamwezi waabwe astronaut Jeremy Hansen kani ataddewo record eyo. So tuzaayuza bannaffe bano okuba nti basobodde okubanga batuuka ku milestone eno bagenze ku bwengula. Kakati
ntegeddeko nti bannabwengula bano baleka ene badde nteekateeka yaabwe zimu kwezi ezisoose balabe ku plani yaabwe gye bayina ya 2028 okugenda okuteeka besi yaabwe ku mwezi eyo batandika okubaako bibakolerako n'okulaba oba tusobola okugenda tubeerako kakati nga bwe nkunyonyodde tukusaba nga 11 bannaffe bano nga bakomawo wali ku Pacifica baniriziddwa Gerard Isaacman era banunuddwa oba abazze okuba receivinga lyeryato erya USS John P. Martha oba Martha era nga tebanaba kubanga batuuka. Jared Isaacman, administrator wa NASA, agambye ebigambo bino: our crew members that we have all had an opportunity to observe over the last 10 days, they are absolutely professional astronauts, wonderful communicators, almost poets. These were the ambassadors from humanity to the stars that we sent out there right now. This is not a once in a lifetime, which you hear sometimes around here. No, it's not. This is just the beginning. We are going to get back into doing this with frequency, sending missions to the moon until we land on it in 2028 and start building our base. Agamba nti olwo babadde babalindirira abaana baffe bano abana abagenda ku mwezi betubadde tuwuliza era nga tufunye omukisa okuba ntubawuliza mu nnaku 10 bakugu nnyo era nga bannabwengula ate nga n'okunyumya obunyumya n'okutuwa amawulire era basofu kumpi balinga bagezi bangero era bano babadde nga bakiise baffe ambassadors betwasindika eyo waggulu mu bwengula ku munyenye. Era afundikira agamba nti kino si ekyo kyolowooza kigenda kubaawo omulundi gumu mu byafaayo nga bwe muze mubiwulira ebbanga lyonna. Nedda, si bwe kiri. Eno ntandikwa era tugenda kuddayo tukole ekintu kino emirundi n'emirundi nga tukola mission zaffe ez'enjawulo ku mwezi mpaka lwe tunaagubeerako ddala oba lwe tunaagugenderako ddala mu butongole mu 2028 tandike n'okuba nga tusimba eyo amakanda. Era bagamba nti bingi ebyokujaguza. There is a lot to celebrate right now on the mission well accomplished for Artemis 2, and at the same time we have got to start getting ready for Artemis 3. Tuyina bingi ebyokujaguza essaawa zino olw'olugendo n'entambula ne mission eno gye twatuma Artemis 2. Kale oba oliawo nga bwe twetegekera n'okuba nti tuddayo mu mission endala oba mu lutambula olulala olugendo okudda mu bwengula lwe bayita olwa Artemis 3. Obadde okimanyi nti programu eno y'abantu okugenda ku mwezi mu mission eno gye bayita eya Artemis 2 okuva lwe bagiteekateeka officially mu 2017 no bagitandika 2012 okutandika okuzimba ekyombo kino kibagenda okutambuliramu okugenda ku mwezi mu bwengula. Be babala cost ensimbi programu eno zetutte emazeewo obuwumbi bwa dola za America 10 $100 billion. Kati emyaka ene egiyise bannabwengula abannassa bateebereza obuwumbi bwa dola za America 93 nga bwa paundi 69 zibajja okubanga basaasaanya ku Artemis ku lugendo luno wakati wa 2012 paka 2025 era nga sente zino baga zaalinnye nnyo ku luno okwawukanako ku nsimbi ze bazze bakozesa mu byombo. Kati olwo programu y'okuzimba
ekyombo nibakako ensa bonna ensimbi esaasaanyiziddwa ogatteko mu 2017 enteekateeka netandikibwako bwe buwumbi bwa dola za Amerika 100. Era kizibu Amerika temanyi oba ssente zino zinadda naye nga nabo bateebereza nti okusinziira ku byenfuna ebigabanyizibwako ku science kiyinza okubawaayo ku magoba. Waliwo data alaga nti organization eno ddala bano abannassa ne bannasayansi abasomesa n'okusoma ku bwengula abantu 200,000 be bayinza okufuna ensimbi bayinza okufuna emirimu nga gisinziira ku project eno ey'abantu okugenda ku mwezi kusomako kuinvestingako n'ebirala era nga basuubira nti kijja kuba wa magoba mu bantu bano 200,000 ga buwumbi bwa dola za Amerika 7.5 n'obukadde 600. Kyokka atera waliwo n'abalowooza nti sente zino zireka nnyingiko babajja kuba bakoledde mu Ross. Akakiiko ka science kebayita Committee on Science, Space and Technology akali ka assessing n'okutunula n'okulondoola programu ya NASA. Ampuliza betwogera ku NASA tuba twogera ku baddukanya obwengula era bano batuulako mawanga mangi agatambulira mu kino bonna kabeere mu Russia kabeere ani kyonna ekikolebwa mu bwengula project eyo oba embeera yonna ey'obwengula babayita ba NASA ababa batwala so okuvuganya kuno okw'amaanyi mu tekinologiya w'omu bwengula bw'okuyingira gaba amazina ga nkima omanyi nti sente zoba olina okuziteekamu. Nawulira President Museveni yabadde ekyankwanzi nga yagambye nti mwe muli eno baba Amerika bali ku mwezi mwe muli eno mu byabufuzi entambula y'obudde ekyukakyukamu. Kyova olaba nti ojja kufuna amawulire nga buli ggwanga likugamba bakumyewo ku ssaawa bwe ziti. Kati yo wano babangereza bakulaga nti zibadde ssaawa 5:33. Ekyombo kino ekya Orion Capsule ne kitandika ku nteekateeka zaakyo